Amanya gange bampita Morris Khan. Tata wange bamwita Uthan Khan, mama wange bamwita Sophia Thompson. Tata wange muna Uganda, mama wange ava Tanzania, Mtanzania naye. Currently, I don't know whether my dad, tata wange ngali mu Uganda oba ali Tanzania. Naye mbadde mukomera okumala emyaka 6, mukomera Luzira Maction Bay, emyaka 6 n'emyezi 6. Naye navuddeyo, mbadde nsaba bekiba kisobose nga mufunye video eno bambi munoonye. Nange ngezaako nga bwe nsobola okubanoonya. Alright. Tubalamusizaako baganda bange mugamba mutya amannya n'eddoboozi nze Sakozi Faruku. Ndi wano ne muto wange ono bamuyita Morris Khan. Morris Khan abadde Luzira for 6 years. Bamusiba nga bakadde be tebamanyi. Essaawa zino bakadde be tebamanyi waali yakomawo era mu bufunze anoonya bazadde be. Bazadde b'omwana ono bwe muba nga gye muli eyo ng'omwana wammwe abadde Luzira bamusiba ku misango gy'agenda okunnyonnyola kati waali ababuulire ebyamusibya abazadde tufunemu ekyokuyiga abazadde abali eyo. Okitegeera Morris? Yes, nga nsanze okulaba. Okusa. Ogamba otya? Sigamba. Oli bulungi? Bwentyo. Soka weyanjule gwani? Amanya bampita Morris Khan. Gemanya gange. Kujjako ng'olina ekirala kye njagala okunyongerako. Okola biki? Oli student? What are you? Right now I'm no longer a student. Kitegeera. So nayagala nnyo nze ebintu okusingira ddala. Nayagala nga nnyo ebintu bya kompyuta ebyo. Ebintu bya kompyuta ebyo byanvirako era okunsiba ebyo. Okay. So bakuzaala wa muganda wange? Tata wange muna Uganda, bamuzaala Masaka. Okay. Mama wange mu Tanzania. So ndi Musayi Mutabiki. Tata wo muna Uganda? Mama mu Tanzania. Mama wo mu Tanzania. Bakuzaalira wa watuufu Uganda, Tanzania? Banzalira Tanzania. Naye natira ngo. Kitundu ki? Banzala mu City Dodoma. Oliwe Dodoma? Unajua Swahili? Mimi najua Kiswahili bwana. Sure. Mimi najua Kiswahili. Haina shida. Okay. So ono mu Tanzania, bamuzalira Tanzania, tata we muna Uganda, mama we mu Tanzania. So oyina emyaka ng'emeka? Essaawa zino ngenda kuweza 22. 22. Yes. Bakusiba nga oyina emyaka emeka? 16. Nasooka oyingira komera ogwasookera ddala nalina 16. At 16 years wali oyingidde komera? Yes. In Uganda, in Tanzania? Here in Uganda, tewawalala. In this very Uganda. Okay. Yes. So ebintu bino byajja bitya? Wajja otuuka Luzira era why are you here? Olugendo lonna tulutemeeteme omuzadde ali eyo afune ekyokuyiga mu story. Nze nakula ne bazadde bange babiri. By then nali nkyasoma. Naye nze nganza, I don't know whether it's a hidden talent, I don't know. Naye nze nayagala nnyo ebintu bya software. So I remember nali mu senior 2. Okay. But before that kuva ddanga filimu ezo nziraba nga zinjigiriza bingi. Wakitegeera filimu ezo nti bali babbye banka naye nga babbisiza software ya laptop whatever. Kati nga nange ngenda mbyagala nga bwe ndaba filimu wali gundi yonna gye baba bakozesezza oba omukutu gwonna nga ngenda nange ngunoonya nga ngusomako nga nootinga nsoma nootinga. Okitegeera. Kati nali mu senior 2. That's when nasooka okufuna laptop. Naye nagifuna mu bulimba. So I approached my mom. Ne mugamba omanye kiriwo nti ku ssomero baatusabye laptop buli mwana n'obeera ne laptop. Azadde muwulirize. Mama wange nangamba laptop yaki? Senior 2 laptop. Ne mugamba baatugambye watonzikiririza nalina confidence like you know. Nangamba kale mpa mu wiki bbiri njya gikufunira. Naye njagala HP. Okay. Najigula after 2 weeks najimba. Kati nze nga buli kumakya ngiteeka mu bbaga yange ne mulaga nti ngenze ku ssomero ne laptop. Naye nga bwe ntuuka ku ssomero ate nkola birala nga ate nkola bya ssomero okitegeera bulungi. Kati in senior 2 it was second term. Term ya kubiri. We bafulumiza oba ojjukira ebiseera ebyo prison break we yafulumira. Kati nga ndaba prison break. Tuli Tanzania tuli. Ndi ku ssomero Tanzania. Yes. Kati we bafulumiza prison break awo biseera ebyo. Nga ndaba prison break nga bwe nfunamu n'ekyokuyiga. Okitegeera bulungi.
nga waliwo ne firimu endala bagiyitanga Left You Dead. Left You Dead. Firimu abalabi ba season bazimanyi ezo firimu abagiraba bagimanyi. Kati bwawe nafunira ekirowoozo nga maze olaba ka Left You Dead ka season ne ŋŋamba wenyina okusooka otandikira okukakasa nti bye mbadde nzija nsoma oba bye nzize nootinga nti bituufu. Natandikira ku akawunti ya principal w'essomero. Mwalimu biki omuntu atagiraba nga nze? Kati mu eyo firimu mutambuliramu biki? Mulimu bakuyigiriza engeri gy'osobola okuhakinga. You get? Bakireetanga firimu naye nga they are teaching. You get? Firimu naye nga basomesa. Naye nga basomesa. Anti kati gweosobola ogiraba nolowooza nti firimu just bya firimu. Naye nga omuntu ategeera nga manyi kyayagala asobola okutegeera kiki kye bali bagezaako okukola. Kitegeeza firimu ziba n'emiramwa buli agiraba gwe yeetoolerawo ky'oyagala otwala. Ng'ogyeko zino firimu z'amasasi. Ne firimu zino ez'obwongo era mulimu vijje bamuyita Vijje Junior bw'aba atandika firimu ye introduction kano ka bwongo nnyo kitegeera bulungi. Kitegeeza ababuufu be basobola okufunamu webale nnyo. So kati mwalimu biki? Kati mu eyo firimu gye bayita Left You Dead mwalimu nga osobola okumanya nti bwe mba njagala okuva mu kino tugeze nakuhakinze ggwe n'enkubba kitegeera bulungi nkivaamu ntya. Nga basomesa eyo gundi ogikweka otya. Buli gundi yonna kati kangereze kweno gundi yamwe eno gye tuli mu kukola kati essaawa zino ebira ne kye bayita IP address. Nti ne bw'oba ogikoze basobola okukunoonya. Anoonya nti yakoledde wano yavudde wano n'adda wano kitegeera bulungi. Kati mu eyo firimu bakuyigiriza okweka otya eyo IP address, how to encrypt it. Kitegeera bulungi. So in senior 2 wenafunira plan ngamba leka ntandika ewa principal ku akawunti y'essomero kwe twali tuteeka ssente because I knew oba nali nkimanyi nti ssente kwezirye banka akawunti yali mu banka kwe twali tuteeka ssente z'essomero like school fees. Kitegeera bulungi. Kati nga ŋŋenda ewaka nava ku ssomero ne ŋŋenda ewaka ne ŋŋenda mu kisenge ne ŋŋenda mu bintu bya maama wange ne njijjamu account number. Just account number yokka gye najjamu n'amannya nebinootinga wansi nenzeeyo mu kisenge like nga tumaze okulya sapa tulinze kwewaka. Babazaala bameka ewamu? Tuli abaana babiri kati. Nze mukulu. Buli omu alina ekisenge kye? By then nze yaliwo nzekka nga tewanaaba kunzizaako. Weesibira mu kisenge n'okola emirimu gyo. Ate tumaze okulya ngenze kwewaka muŋŋamba ki? Bazadde bali eri? Bazadde bali mu byabwe. Kati nzira mu kisenge wifi yalimu eri mu nnyumba nga nteekako nga nkonnekitinga ngenda ku mukutu gwe sijja kwogera wano. Tobyogera oba bayinza okugendayo? Nga nteekamu ziri details zonna. Account number y'essomero n'amannya geereeta. Nga nkola byenkola ngereeta details zonna. Kwaliko 3,000 eza $. Miliyoni nga 10. Saabigendamu nze najjayo bijja ssente saagenda mu byakukyusa. Kati bwe mala okuleeta details sajjayo ssente instantly. Kati waliwo ekintu ekirala ky'olina okucreatinga kye bayita virtual account. Account etaliiwo. Weziwumula? Anti zijja kuli n'ozituuza awalala. Jjukira kati wati ogenda zijjako oba oziteeke ku account ya banka oba ku nnamba. Okitegeera bulungi. Tugenda mpola mpola olwo. Ssente bwe mala ozijjako nga nzituuza ku virtual account yantwaliranga wiiki 2 ozituuzaako okugicreatinga tosobola gikolera awo mb'ogikole yantwalira wiiki 2 nga ngikola. Kitegeera naye ng'olwo bazadde bange tebamanyi kiki Morris kyaliko. Mmanyi omwana wa capital wa laptop kitegeera bulungi kisenge kyalina wifi wamuteerawo kati wulira tomuwulirangako nti yabba sukaali simanyi yabba ffene ku kyalo naye bamukuleeta. Ate kati ewaffe nze maama wange yali amanyi nti nali actually yali siina na mikwano nze. Ng'obeera waka? Mbeera byange tasobola kumpuyamba ate Morris yagenze mu bbaala yagenze kuba pate okitegeera. Mbeera waka ne nkola emirimu gy'ewaka ne mala ne ntuula ate nga buli kyayagala bakimpa. So edi maaso omala omutikkula 3 oziwummuza somewhere? After like 1 week bwe maliriza okuggyayo ssente headmaster teyabuuka. Kitegeera wayitawo omwezi gumu n'ekitundu oba 2 n'alyoka abuuka. Nali sinaba kuyiga
nti bw'omala okujja ssente ku akawunti y'omuntu nga takuwadde lukusa nti okweka gundi eno yonna woba wabikoledde biki obijjawo nale sinaba kuyiga okitegeera bulungi nga naye nayiga nti okola bwoti ne bwoti okujja ssente ku akawunti y'omuntu nga takukkiriza. Kati after like 1 month and a half oba ebiri headmaster lwe yabuuka najja ewaka yategeera ati anti kati wano mu kuregisteringa otekamu email biki they ask you that information of yours kati ono ndowooza bwe yagenda okuwithdrawinga sente nga teziriiyo ne batandika okunoonyereza si ku tracking wabula ne banoonyereza zaavaako zitya era zaalagawa ne bazuula kitegeera nga email esoma yo amanya gayi bali bagamanyi email gye nekozesa ku ssomero bagimanyi buli kimu kati nze nga sinaba bibuuka ebyo by then headmaster najja ewaka principal bwe teyali mubi bambi teyanteekako kibeera naye bw'atuuka ewaka abazadde bange baaliwo gye bali bonna babiri ne bamwaniriza n'abagamba mbadde njagala kwogeramu ne Morris yekka otuwemu space nti ne batuleka headmaster n'ambuuza Morris ogamba oti anti bulungi you good? I'm good. So what's up? Namugamba like about what? Angamba you know nothing. Namugamba what's up? What are you trying to spill out? To say. Nangamba enaku z'omwezi bweziti ne bweziti tolina kintu kyewankola mazima ddala. Namugamba leka naawe kati nakukola ki? Najjayo essimu ye. Nambuza bino tobimanyi nafukamira bufukamizi ku mavivi nga sirina kyakuzaga muzeeyi nsaba kunsonyiwa nali nnoonyereza naye mu kunoonyereza nenkemebwa sente nenzitwala saba kunsonyiwa yantunuulira bw'ati nga talina kyakuŋŋamba ne mugamba naye togaba bazadde bange mama wange ajja kunkyawa kwegayiridde ebintu bino yabiŋŋaana kuva dda kitegeera bulungi principal ndowooza oba yampuliriza oba naye yali alina ebigendererwa bye ng'omuntu ng'ayita bazadde bange nga bagamba njogeddemu ne Morris ono mutabani wammwe mwana mulungi mwadde omwaka mulamba next year tasasula senior 3 njagisomera bwereere teyawa reason why agamba mwana mulungi njogeddemu naye mwana bulungi next year senior 3 temusasula school fees the whole term. Onfuna bulungi nkufuna ne mweyanza kati nze muli nasigala ngamba naye lwaki headmaster principal akoze bw'ati kitambula nentuuka mu senior 3 nensoma saabiddamu ne firimu zaffe zinasigala nziraba kati wagira Money Heist season ya Money Heist wagiraba ogimanyi siri nnyo fani wa movie naye mziwulira oziwulira owafulumira Money Heist abalaba firimu eyo bagimanyi bubbi bwa ssente era okiwulira Money Heist wali mupango gwa kubba ssente twala tugende bwongo bungi okitegeera kati mu kisenge kyange nale nyinamu TV okitegeera kati nze byendaba bali okitegeewo babiraba nze ndaba byange era ku makyankera nenkwata ka flash kange nengenda wali ku studio ne banteerako firimu nzija nentuula kati nga n'obutabo bwange obwo bwonna obukwatagana ku ebyo ebintu nga mbusoma kati mu vaaka eya senior 3 wenagira ne muzayi wange eno e Kampala e Uganda 17 kitegeera 2017 awo otajjira eno e Uganda tubeeramukko emyezi gyalinga oba 3 headmaster naye ne musisinkana principal kati nze nali simanyi nti muna Uganda principal w'essomero eriri eri okitegeera bulungi kati tusisinkana omanyi Doni Byo mumanyi wali omuwuliddeko ono gayi yateranga nnyo beera ku TikTok nga advertisinga Illuminati things otomuwulirangako Doni B era yayitanga Doni B kitegeera bulungi era abasinga temanyi bamumanyi omuzadde wuliriza internet gyetwala abaana wuliriza kati saagala kati Doni B birala naye tuwulirize Doni B abazadde tufune ekyokuyiga Doni B nali mumanyi ku internet kitegeera bulungi kati ng'atera ogenda ku live ng'agaba ssente ebyo biki kati nze nayegalanga nnyo ssente bulaaza kati ng'ekintu kyonna ekikwatagana ne ssente bwe kiŋŋamba nkikola onfuna bulungi kati Doni B
nga namugulako omukwano nga tubeera tunyumyawo biki ku internet kitegeera kanatuka nekisera nangamba lwaki tojoininga kibiina ne mugamba nedda nga ngamba lwaki tojoininga biki ofuna sente ati kati yajjanga ku internet nayo kyayo abantu 10 20 kati yali kyali wa big spender ate yali naye tomuwulira nga abatulaba ndowooza babamanyi bali ku mikutu gyonna kyemmanyi kati tugenda waliwo ka resort kali e Masaka munda Doni B ye nanyiniko oyo gaye gwe nkugamba kati je nsisinkana principal waffe kati ate taata wange naye yali amumanyi nga bemanyi ne banyumyawo kati ampita amboza Morris kapyaki bintu byaffe wabivaamu amboza biri bye namukolero emabega amugamba wekitiibwa ebyo bintu nalabanga bibi nembita naleka naawe tunafuna tutya sente eyampa ddiiru ensibya eyampa ddiiru ensibya angamba mpe namba nja kukubira nga muwe namba yange nga tudde waka nkubira ekiro taata asula eka nsula nzekka ankubira simu angamba waliwo omulimu guliko sente nenze mukamaawo betufuna sente zino nja kukutemera naye bwe byononeka ne bakwata sibiri principal w'essomero ansomeramu future simanyi yakulaba mu future kwe kuwa kalika scholarship awo simanyi yes mugamba muli muki angamba gwe kakkana nga nsindikira email ku email yange nsindikirako message nga njibikkula mpisaamu amaaso mugamba tujja kukola nze nga mugamba tujja kukola kitegeera bulungi nga mugamba naye twetaaga laptop kitegeera bulungi twetaagayo modem byonna yalina obigula nti yaleese omulimu ze sina ssente omulimu ogutegedde tona gutegedde ngutegedde ansindikidde message ku email ompisizaamu amaaso omulimu gwe gulina okutambula zali $3 milioni 10 something like that yes nga mugamba tujja kukola headmaster w'essomero aleeta omulimu aguleetera student aguleetera nze senior 3 olwo ngenda mu senior 4 by then ali ngenda mu senior 4 kitegeera bulungi uliriza omuzadde nga mugamba tujja kukola guli Uganda guli outside nze saamanya nze yampa bu details nali njagala okay nga mugamba tujja kukola nga ngulira ebintu byenjagala behind my daddy's back taata wange talina kyamanyi kyokka tubeera mu nnyumba etya nga bampa ebikola nga nyingira ekisenge nga buli lunaku alina okunterako data wa $600 headmaster buli lunaku omulimu ogwo twagukolera omwezi mulamba okusikayo sente zino okujja anti kati si byakubuukira era kati nyina okujja nga nkipanga mpola mpola kyatwala omwezi ogwo naye sente ne zivaayo nga buli lunaku ambuuza tunafuna sente kweri tikakkana nomugamba guggwa mwezi mulamba sente bwe zivaayo jukira kati yali yampa gundi kwenziteeka eyiye account yeye kwenziteeka nga nyino zijja nziteeke ku virtual account eri bimala okuzigiteeka kwa virtual account nziteeke ku account ye bwe nzija ku account yo bwe nzituuza ku virtual account watosobola zinoonya tosobola kufuna trace yazo zibulira ku virtual kati goloza babbi abasinga lwaki tebabakwata era ba IT ababimanya abasinga babisoma oba bahaka abali nga banafuna video eno bajja kunjulira nti bakyenjogera kituufu kitegeera bulungi ziteeka ku account ye ku myaka 10 15 na bwe nakwata $12,000,000 nze yampako $10,000,000 ku mitwalo 3 egya $. Kati nze nali sinaba kubuuka nkyali muto kitegeera bulungi naye kati bwenzize nga mutwala abaana wuliriza omuzadde headmaster gw'otwalira omwana wuliriza byalimu omwana amukozesa bintu birala naye yagamba wegiwunya tompitanga sibiriimu sikumanyi tomanyi bwe yaŋŋamba yambulira alaali naye nze nga nkimanyi ginaawunya gitya kitegeera buli kimu kyonna ngenda kikola malidaadi ku myaka 15 nenkwata $12,000,000 yampa 12 zeyakomako kati nkubira maama wange essimu ngamba maama nyina omulimu gwe nakoze naye nafunye sente
ambuuza Morris wabbyani byebigambo byakozesa mugamba maama byo tetubigenda munnyo naye nina omulimu gwe nakoze nyina ssente ambuuza ssente meka mwaka 12 nangazimpe zonna nazimuwa mama wange nze mwagala nnyo ne kakati mwagala naye nze taata naye tetulina nkolagana eri awo yugete nga tetulina that bond nga kituufu tubeerawo ng'abazadde ne tutambula ffenna omuzadde n'omwana naye nga tetulinayo kitegeera that association tujja kuddawo tunyumye tusiniga nga sibigenda nnyo naye nga njagala nnyo maama wange 10 wayitawo meka ne tuddayo wa Tanzania tebabakwata tikati Edimasa yena nalya free master emitwalo 3 yakuwako 10 ezo nali sinafa bibuka nasigaze emitwalo gye 2 mu ibannange kati bwe tuddayo waka nakiringa nenzirayo ku ssomero era lyennyini y'omu oyo naye kati ng'era njagala nnyo nga nze n'oluusi ampita mu ofiisi ye ne tuddayo ne tunyumya ng'abakulu n'abakulu kitegeera ng'era nze abaana abasinga beebuuza nti Morris alina nkolagana ki ne principal nga gwokiringa n'ekyemu akamere mulya nga mpita mu ofiisi ne nantuuzaawo n'atuula ne tunyumya Ajoli tunyumya nga bakulu n'abakulu nga nze ndi muto kumbe gwe oli business partner kati mu gundi ya second term bwe nagambira maama wange nali ngenda natera ogenda mu senior 5 nagambira maama ne mugamba maama njagala gendako e Uganda nyina bye njagala ogenda olaba naye ngenda kukomawo ogenda weka nzija nzekka ngenda kukomawo then nsome byensoma ngende mu senior 5 maama wange nankutira nga Morris gyogenda ogenda wekka nekwegaire toza bizibu ebintu byebyo byokola ebyo kati mami oyo yategeera sente ziri wazikoze mu biki oba yasikansike naye namugamba nakoze omulimu kati era akimanyi kuva mabega nga mama wange akimanyiza ebintu byenjagala okubeeramu era yaŋŋambanga ebintu ebyo byogendamu bibi yali akimanyi ng'era n'obutabo obusinga mugamba mami ngulira akatabo we kati ng'akangulira kitegeera nga yamanyi nsoma tukanze njaga noonya birala kitegeera naye ng'era akimanya nga ebintu ebyo byogendamu bina side effect n'ekirungi so weebereremu nga njirinya nzija e Uganda solo nzija e Uganda nzija nzekka awo endejja olabawo kinapangisa kitegeera bulungi ngenda endejja empangisa mbeera eyo bankwata idol awo ku Freedom City bankwata idol ntuuka ku poliisi nsasulayo akasente nga banta ng'ekyo kiggwa bwe banta nzirayo ewaka bwe nzirayo ewaka olwo tuli mu 2017 bwe nzirayo ewaka mbeeramu awo nga bwera bimanyi connectinga bwe nkolayo obulimu bwe butonotono bwa internet biki ebyo twala tugende baddamu bankwata era banjola mu kikwekweteera ntambula ebyo biki kati bankwata ku luno siinamu ya data so tuka ku poliisi mbeera ennaku ziizo fayiro bagisindika ewa state bagenda kuntwala common nuisance ekitegeera bazigulako omusawo gwa common nuisance era kyenkola manga ngezaako okuba amasimu tegayitamu olwo ekisiraani we kitandika okunkwatira kati babwana ku CPS actually si wala bagira bantwala ka poliisi ne bansindika ku CPS kati fayiro yange bagitwala ewa state Anthony waliwo omusajja munene bwati abeere oba kyali ku CPS simanya alina amayenje 3 abagamba fayiro ya Morris Khan mugikomyewo mugisabe ewa state mugizze simanyi lwaki bagizza ng'omusajja ampita mu ofiisi ye ambuuza gwe Morris Khan nti nantunulira bwati nambuuza ennaku z'omwezi bwe ziti omuna gwe mwabba nembigaana nga muzeeyi mumpaayiriza sirina kyemmanyi nantunulira bwati nambuuza tolina kyomanyi okakasa nti yankuba emiggo my blaza olwo ng'ayogera kuzirizemu ati kule emitwalo 3 kati simanyi geje bakimanyamu ndooza era baazinoonya ndooza gwe yampa omulimu gwe tulina okubba yali munene kitegeera bulungi kati era yasigala yanoonya ani yanzibye no ebbanga lyali lyekulungudde awo nga tumanyi kitegeera bulungi yankuba kibooko nenzikiriza
Namugamba kituufu ssente muzeeyi twazitwala. Nambuuza wazitwala nani? Ne mwana zitwala ze. Kajukira University yaŋŋamba tonkubiranga ssimu sikumanyi tomumanyi nja kwegaana. Omusango tegukyuse. Nga gukyuka awo. Otya? Ogwabadde common nuisance tegukyuse. Nga bansindika obtaining money by false pretense. Nga banzizaayo wansi. Yabadde agenda mu kooti banzizaayo wansi. Nga baddamu bagisindika bupya wa state. Nga bampita mu kooti. Ennaku z'omwezi zaali 23. Mugenda mu kooti yawa? Buganda Road. Bazadde bo tebalina kye bamanyi. Nakuba amasimu awo nga bantu tekka poliisi. Nga tebanawo kunsindika ku CPS amasimu nga tegakola ki? Tegayita. Ntuuka mu kooti ennaku z'omwezi 23 2017. Kitegeera bulungi. Omulamuzi antunuulira bw'ati ambuuza oyina kati jjukira wano mu kukola statement bwe nti bambuuza oyina emyaka emeka nabaga nyina emyaka 25. Kati nze namanya bwe mbagamba nti nyina emyaka 25. Kitegeera bulungi. Bayinza obutanteekako kibeera oba kitegeera nga balaba musajja mukulu si mwana muto lwaki ate saamanya nti neeyonoonera singa nabagamba nti ndi mwana muto maybe baninsaasi teeka mwana muto tamanyi kyakola ki kyakola bamukozesa bukozesa 25 omulamuzi antunuulira mbuuzi olina emyaka emeka mugamba wekitiibwa mulamuzi nyina emyaka 25 naŋŋamba bw'onaategeera emyaka gy'emituufu olidda mu kooti nansindika eruzira nga yakulabye ye nga ndi mwana muto nti nakupimye olimba nansindika yampa ennaku 2 eruzira nakomawo nga 25 nga nkomawo nga era mbuuza olina emyaka emeka nga mubuulira ekituufu nga kiteewo omulamuzi yina emyaka bwe giti omuliro omugamba emeka namugamba gye nnyina naye namugamba 16 naye naye sinabagiweza bulungi kitegeera nali ngiweza nga 18 mu 2018 nga bwempeza 16 nga mugamba nyina 16 kati nga balyoka bansomera omusango bansomera bwe lunaku bwe ziti kigambibwa mwakola bwe muti ne bwe muti sente bwe ziti ne muzitwala omusango ogumanyi konze sigumanyi nengwegaana ne bansindika eruzira natambula remand kwogwo omusango emyezi emeka emijjuvu terya neeyimirira terya nondoola teryamanyi emyezi 2 bwe giggwako ne mpulira nga bintamye nga mbonyeebonye eruzira mu Buganda wange kitegeera neŋŋamba bwe nzija mu kooti neŋŋamba omulamuzi nemugamba wekitiibwa omulamuzi yambuuza olina kyosaba kooti nemugamba wekitiibwa omulamuzi nga ndi ku mavivi nfukamidde nemugamba nsaba kooti eno ey'ekisa enkwatirwa ekisa enneeyimirire olwo amagezi nga funa mu basibe bannange nti osobola okwogera bo bati omulamuzi asobola okukwatirwa ennaku kitegeera omulamuzi nanzizaayo oluzira bwe nadda mu kooti yampa bbeiro yaŋŋamba kooti ekweyimiridde tandika okwoza ng'ova wabweru yanneeyimirira kooti yanneeyimirira ku bwerere sina kye nasasula sinze yaloota nga ndi bweru kitegeera bulungi bwe ntuuka ebweru nengezako okwogera ne bazadde bange ensimu nga kweziri wamala n'obafuna anti wano wengenda wembulira nga kati sikyalina communication yadde nzijawo tugenda mpola mpola bwe nfuluma ngezako okubakubira amasimu nga amasimu tegabeerangako kitegeera bulungi ngezako okusindika message ku emails zaabwe they don't respond nibazadde bo bannange kati mbeera awo ntambula kooti olwo 2017 2018 19 20 ntambula kooti omusango ogugaanya okuggwa complainant wange yali wa poliisi nga mayinja 3 nga yakomplaininga naye nga simanyi banze gwe nazaako omusango kuba gwe nazaako omusango simumanyi simulabangako nze bampa boy details kitegeera bulungi naye nga agulimu mayinja 3 wa poliisi nga buli lunaku we nzija kooti abeerawo tayosa 221 222 laba bwe nfuna ddiiru endala olwo ntambula kooti egyo emyaka gyonna njagala ogibale nfuna ddiiru endala eno ate ensibya eddamu okunkwasa gaya nkubira essimu aŋŋamba ogamba otya ssebo nti gyendi gwe Morris Khan nti
Bangambye wali yampadde namba yo nangamba oli mugezi osobola okunyamba no encryptinga email yange eno nga nsobola ogikozesa ne batannoonya nyina bye njagala okukola osobola okunyamba konzi ako kantu katonyonyo naawo mpa sente mmeka ne tuteesa nampa 10 n'emeka 15 tekyantwalira ddakiika nga maliriza egya Uganda si egya dola tekyantwalira ddakiika 5 nga maliriza omulimu sente zange nga nzifuna emala okufuna sente ne wayitawo ebbanga nga teri annondoola ensambi olabawo ku cathedral awo emabega wa US embassy ya America weero giraba kati emabega waliwo cathedral hotel bagita cathedral hotel ogimanyi we nali nyina bye nali ngenza okukola nali ndi awo ndi ku ssimu yange nkyayogera no ku reception nyiganyiga obusajja nga bujja bajja bali abasajja basatu nga bali muleeya ng'empingo ziruma nagezaako okulwana ne bansamba emigere n'empalira ne baateeka mu mmotoka nga baagala ki tebaŋŋamba nze banteekako empingo paka ku CPS otyo CPS bwe bwava omusango guno gwentambulira kooti ebbanga eryo lyonna CPS era bwe wamu bwe banziza ku musango muki omulala kyaka bakusetinga ono wa email yakusetinga yali waapo saamanya bakugattye oddeyo saamanya n'obikola ntuuka ku CPS mukama katonda nga bakumanyi era omusajja y'omwoyo nambuuza atokola ki wano kati simanyisa kategeera kazannyaako ambuuza okola ki wano mugamba bankutte okoze eki mugamba nina bye nakoze ambuuza biki nga munnyonnyola nga bantwala mu basement yaabwe wansi namalayo wiiki 2 kuba bankwata nga 18 ate mu kooti era nzirayo bantwala mu kooti nga 23 kooti y'emu Buganda Road naye gundi za njawulo abalamuzi ba njawulo nyingira mu kooti omulamuzi ambuuza olina emyaka emeka muvubuka bonna basooka kumbuuza nga myaka olina emyaka emeka muvubuka mugamba ekitwa omulamuzi nyina emyaka 16 bwe namugamba nyina emyaka 16 nga ntunuulira bw'ati nga basoma omusango bikitwala tugende ng'omusango ngwegaana nga banzizaayo eruzira ntambula omusango guli ogw'emabega ndi ku bbeiro ate kati nyina omulala ngutambula nva mu luzira ebiri giraaninga omulundi gutya ate raba omulamuzi guno omusango omupya ampa ennaku nga zitaalinga ne ziri ze bampa okuddira mu kooti ku bbeiro nga zonna zikola ki zikwatagana bankomyawo entuuka mu kooti omulamuzi bambuza ebibuuzo awo bawandiika kati wano mukundi mandinga okunzizaayo eruzira mugamba ekitwa omulamuzi mbadde nyina kyensaba kooti nti kiki mugamba kakati olaba nti bagenza okunkwala guno omusango mbadde nyina omusango gwentambulira bbeiro ate mu kooti banjagalayo leero mbadde nsaba kooti ebeere yakisa ngende wansi mu kooti endala ku bbeiro ndi ku bbeiro ambuuza oli mu kooti ki nali mu kooti 2 agamba yaseka actually n'agamba bano aba prison mu mutwale abantwala mu kooti kati omulamuzi yambuuza wakoze eki abawoza nga bava bweru babeera eno okola ki mu bava eruzira nga mugamba wekitiibwa omulamuzi nti bankwata ate wakola ki nga nina emisango emirala gye bankwatira yantunuulira naye ne bimuggwako agamba ono omwana omuto yaŋŋamba bugamba manyi kyengenda okukolera nti tokyasobola tutambula kooti ng'ova bweru bweru begenda kufa nze nkuwa amagezi gali gamu kkiriza omusango nkusibe oba nkusalire otandika otutambula ng'ova wa luzira mulundi gutya gumu sikuddaawo ate mbw ate kuba beero tosobola olwedi oli luzira ate kati ate beire bekyakugasa bategasa awo wenyini yampa rimandi ya ddakiika zaalingaaga 3 addayo eri mu ddukulu bwammwe weerowooze okomewo we nadda twanyumyanyumyamu awo be twanyumya nansiba emyaka emeka 2 years flat ninako rimandi yange ya myezi emeka giti gye natambula mu kusooka olwo nfuuseko convict remand oyagala kuŋŋamba nti baba bamusalira naye nga atalina ogulwandinga omulala
kye bayita convicted remand. Kati si papa abeera suspect. Kati si papa aba simusibe baterese mutereke. Era ye ne bw'omukwatako oba okwasa oba n'omukuba. Tuve ku si papa. Tudde ku musiba omulala nga atatambula kooti. Ne bw'omukuba. Ne bw'omuvuma. Ne bw'omumalako eddembe. N'agenda n'akuloopa. Gwakikoze bakuwa ekibonerezo. Kati mukomera waliyo kye bayita ekkomera mu kkomera. Kyewaliko? Inze nali just nkugezaako kulaga amaanyi sasi ono gwe batanaba kusibaga abayina. Okafuna bulungi. Abakyalina eddembe lye. Biki by'omugamba ye ogenda mugamba ki? Kuba tebannamusalira. Kitegeera. Essaawa yonna akugamba essaawa yonna nze ngenda gw'oli musibe biki by'omugamba. Wali musibe nga ntambula kooti. Ng'ate olina ogulwaninga. Bwentyo bwe nali. Kati gwe eddembe lyo half eddembe lyo. Half eddembe lyange. Half eddembe lyange sirina. Weebale. Oli wakati. Ndi awo. Ogirwaninga otyo olwo. Convicted remand. Anti kati olwo bansibye. Kitegeera bulungi bamaze okunsalira. Kati wodi gye nali nsulamu. Nze nali nyina olugezigezi actually. Nawe olugezigezi lwannyamba. Singa nali sulina singa simanyi nange gye nagenda kusurvivingamu mu kkomera eryo. Okay. Kati wodi gye nali nsulamu mwalimu wodi leader naye nga tanjagala. Tulina ka script ke twabuuse nze nga bakantuusa eruzira ku kwogwa omusango omupya. Guno gw'emyaka ebiri? Guno omupya. Omupya guno omupya ogwa 2022. Ogwa email? Ogwa email. Ntuuka mu wodi gye bangabamu nga ndaba nze okwebaka engeri gye beebakamu so abyebakayo. Nga beebaka bati? Kati balina engeri gye babapanga. Babapanga bakiyita kigaali. Ye gaali. Bagiyita eggaali. Kati weebaka wooti. Omutwe n'oguteeka eno. Kitegeera bulungi. Munna amagulu n'agateeka wotadde omutwe. Omutwe n'aguteeka eno omulala omu atunula amagulu omulala atunula eno. Bwe batyo. Nze nenda asijja bisobola. Naye nga mwebakamu we muti? Kati olaba nga bwe weebase omulala ne yeebaka bw'ati. Omulala ne yeebaka bw'ati. Omukono ki left right? Weebasaawo kano. Mu line. Teri kukyuka. Ate okyuka ki? Baba bakunyize oli bw'oti ogenda kyuka. Ebeera packed. Ayya. Fully packed. Banaye. Kati wodi emwe esulamu abantu 9 abantu 8 nenga kawodi katono kitegeera. Ono amagulu agatadde eno mu mutwe gw'ono. Ate kati jjukira eno wano abalina ku ssente balina obufaliso ndooza babapimira entanga 3. Balinamu ku ssente bebaka obulungi. Kati ate tukkirizibwa omutwe gwo n'ogukonya bagayita malaazi. Ku malaazi ge oba owedde muganda wange. Tokkirizibwa bakuteeka mu ggaali. Tokkirizibwa bigere byo. Oba omutwe gwo okukoona ku by'omugagga. Naye ate ng'ompanze bw'oti. Be bakuyita. Omugagga alina kubanga akiirize. Biki by'obagamba. Kati nze eggaali ngigaana. Ogaana otya? Tolina musente ate ogaana ki? Wuliriza nze kyekiri nali nyina olugezigezi ate ng'obwongo bwange bukola. Kati nayogera ne wodi leader ne mugamba muzeeyi omanyi nti sijja sobola kwebaka bwentyo. Mumbulire ekyetaagisa nange okwebaka nga bali. Nze ayogera bwentyo nga sina yadde ataso ku akawunti y'ekkomera nga ndi mwavu. Pozi babakolera akawunti? Obeera n'akawunti buli omu kwoteeka akasenteko. Wodi leader nga mulimu banka oba? Like bakuwa kiba kitabo. Kati tugeze n'ogenda wali gwe kati eyange yali 2201. Account yo? Convict. Convict. Kitegedde bulungi nga account gye nteekako akasente. Nga bambalira ebintu nga biggwera mu mitwalo ameka? 2. Account eriko 0 balance. Bampa high command. Tebanteekana ku kisenge bampa high command. High command bwe wana abasula abagagga. Kati bali bagaggagagga kuli kwe kusula abagagga ba wodi. Ng'eggweramu 2. Nga budget gye bampa eggwera mitwalo ameka? Nga bampa high command nasula kyabukasi naye nga ku makya ino okkeera ogenda okugula ebintu byabwe. Okiriyalinge. Naye nga lowooza yina ssente. Nga ku makya tukeera ne bannyambusa waggulu ku administration okuteekayo ssente. Nabatwala wafande direct. Nti ate kiki kyafande anti kati nze ndi mupya ntye. Bana wodi leader yampadde awo okwebaka ntye naye ne mbasuubiza obbabulirayo ebintu ntye. Naye sina yadde ebibiri. Badde nsaba yogera ne wodi leader. Andike neebake bulungi we naafuna ssente nja basasula. Wodi leader
okwo kwe kubonaabona kwange mu kkomera odida nga tabitegeerera bannange byogera gayi yanteekako ekibeera nga ne bwalaba nti gweofuuse kyali wange afuba nnyo okulaba nga twawukana anti kati ozanyira mu bizinesi nabonaabona my brother nabonaabonera mu kkomera nange ekimbonyaabonya butamanya atama kyakola olowooza singa namanya nti byendimu nti nyina bikola mu ngeri endala etali eyo gye nabikolamu singa ebyo byonna byatuukawo oba singa nawuliriza maama wange byali aŋŋamba ebyo byonna byalituuseewo natandika okwejjusa mukomera eno dayalo giraba gye ntambula nayo bukya batandika okunsiba ndi nayo obadde owandiika bwe togiraba nti enkulu ekaddiye byonna bukya batandika okunsiba buli mukadayireka my brother nabonaabonera mu kkomera bazadde bo tebamanyi gy'oli tebamanyi gye ndi sina followinga ate olwo nkyatambula ne kooti olwo bakugjayo eri mu high command bakuzza mu ggaali banza mu ggaali nogyebaka ku luno nagonda ate kati nakola ki otolina sente naye kati obuzibu bwe nyina buli munze nyina ensonyi nze nswala omuntu bw'atandika okunjogerera nfuna nswala nganze omuntu okitegeera kituufu nali mu bazzi b'emisango naye nga nze nyinamu kali ŋŋamba bannange bayaye bano bandaba batya oba okitegeera kati ngaddawo nagamba kirabe si kyekyeru kati kyazaawo ne kitulimba tekina yadde bibiri kati nga buli watuuza olukuŋŋaana alutuuliza nze ng'asobola okwogera essaawa 3 ng'ali kuuze kati mu kkomera waliyo puroguramu ya meeya bamuyita MC meeya tingisha vibes MC meeya ebeerayo ssaawa 11 kumbe ekkomera lyonna gwe baba balaba kati nga tingisha vibe bamuggyako bali ku Morris kibiiki ye tekinadde bibiri nekinimba nekintwale wafaane mbutimbu tugenda kusasula sente nga sente teziriiyo meeya yanjogerera ebigambo nentandika okwejjusa lwaki nakola bye nakola nentandika okugamba kale singa nawuliriza maama wange ati sandituuse wano singa byonna tebiriiyo singa kale nasigala mu ssomero nensoma meeya ki ekimufula ow'amaanyi eruzira kiki tingisha vibes atumira nnyo abasibe kanasobola obbeera awo n'agamba bameeni obusibe buggwa mukanye empisa n'obuyonjo kati nze kyezandaleetera n'okwagala meeya nze puroguramu byanali sibiraba mbeera awo nenkwata dayari yange nentandika okuwandiika biki byengenda okwogera enkya mu kooti kawali kankulageko wano nga nzirawo nentandika okuwandiika biki byengenda okwogera mu kooti enkya oba kitegeera ngaebyo ne meeya nga simumanyi namumanya kitegeera bulungi kansooke nkulagemu koona ezo nyimba wali owandiika biki naddangawo era ngwaba obimanyi stress nga zikkubye noddawo notandika owandiika nozirawo mwana komera liyigiriza bingi komera liyigiriza bingi obiraba obiraba eno yali speech nga gyenjagala okuwaayo mu kooti ngegamba etya your worship I pray to this your worship I pray to this honorable court to forgive me you get I do acknowledge for what I did although I didn't intend to do so you get kyali muto nkyasoma nsaba kooti embeerere yakisa kitegeera naye ate unfortunately saabyogera bwe nali ntegesa obyogera lwe bansiba speech yo nefa speech yange saafuna mukisa gw'okugyogera ng'osaba kooti ekuddire saba kooti embeerere yakisa ensonyiwe omusango ngumanye ng'okkiriza naye nkyali mwana w'essomero nkyasoma nejjusa lwaki nabikola I was forced to do so because of the what? Of the situation. Anti kati ebimu nalimbanga nga njagala oli ankwatirwa ekisa kitegeera kati nanti I'm the one taking care of my grandmom where anti kati nkugaye ebimu nali nteekamu bya bulimba omulamuzi afune ekisa muli agabe bakituufu bambi omwana ono I'm the one who has been taking care of my grandmom who cannot help herself financially I've been working hard to see that she don't lack anything but unfortunately I joined cryptocurrency thinking that I may get a lot of money cryptocurrency mulimu bino ebyokutwala ez'abantu kitegedde ezitali zaabwe omusango gw'onsinze omulamuzi aŋŋamba Morris omusango gukusinze naye nze mbadde nyina kyenteesa
ng'omulamuzi yagamba nze mubuuza Oweekitiibwa omulamuzi obadde oteesa ki kitegeera bulungi aŋŋamba bazadde bo baliwa mugamba Oweekitiibwa omulamuzi bazadde bange bonna bali Tanzania aŋŋamba olina ennaaba zaabwe mpa ennamba ya maama oba taata wo mukubire mugamba Oweekitiibwa omulamuzi mazima amatuufu gali nti nnamba zaabwe sizimanyi mu mutwe naye nyina email yabwe nsobola okuwa email ne bampa olupapula ne mpandiika naŋŋamba ngenda kuwa ennaku 2 tukola ddiiru mwezi ennaku 2 maama wo bwe musindikira message n'ataddamu nja kumanya nti oli mwana mubi era oli muzzi wa misango era nja kukusiba naye bwaddamu naŋŋamba kituufu oli mwana wo obadde okyasoma ngenda kukusonyiwa nga kyekikutaasa maama wange kuddamu bannange nzirayo eruzira nga nkimanyi bulungi maama wange tasobola kunvaamu ajja kunziramu ajja kuddamu yakuwa ennaku mmeka 2 basi namuwandiikira saamanyi oba yawandiika nze nagenda ng'ekimanyi oba kimanyi yawandiika komawo mu kooti ndi musanyufu naye bwe ntuuka eruzira nasaala nasaba nze ndi musiraamu ndi musiraamu nasaala nasaba nakola buli kimu kulaga mukama oyo nti nakyuka natereera sikyalina ino nkyatambuza emyaka 2 giri teginaba kuggwayo omulamuzi ono ne bw'aba nsonyiye nkyali eruzira nkyakaluma emyaka emeka 2 nzirayo mu kooti ennaku 2 ziweddeko omulamuzi aŋŋamba Morris ogamba oti nno nze ndi musanyufu manyi guno gwo guwedde Oweekitiibwa omulamuzi sina buzibu aŋŋamba kakati nkubuulire nti diiru yaffe yafudde ko nze ate mu kitiibwa ate kiki nga twakkaanya bulungi nti ngenda kutekisitinga maama wo ku email gye wampa bw'aba nzizeemu nkusonyiwe bw'aba tanzizeemu nkusibe si bwe gwali nti bwe kyali nkwade rimandi ya ddakiika 3 ddayo wabweru otereeremu okomewo awo ne mmanya nti gunkutte saagenda nawala nasigala awo wennyini just nafuluma luggi lwa kooti nenyimirira emabega w'oluggi nenkomawo nenga nali nyambadde masiki nenjijjako naŋŋamba Morris Khan maama wo teyanziramu Beero teyagiraba yalowooza oba bafere simanyi nyinza obutakulaga emotions zisaawa zino naye nga nyimiridde mu kooti nakaaba amaziga gampitamu amaziga nemanya mpedde nemanya kati future yange efudde totally ewedde ndi ku myaka 2 nsigazza gino gye simanyi gye bagenda kumpa whether myezi whether weeks whether myaka kati naŋŋamba omanyi kye tugenda okukola nti ngenda kusiba anti jukira kati yaŋŋamba tujje baba tanzizeemu oli mwana mubi oba mwana mubi oli muzi wa misango kitegeera bulungi kitegeeza bazadde bo tebakyakwetaaga oli criminal omulamuzi eno kooti ejjudde yalimu abantu kwolwo olunaku ngamba kati omanyi kye tugenda okukola nti ngenda kusiba nansalira emyaka egi Now, Morris Khan, you have been convicted to 4 years imprisonment. Pene nesoma. Bakutwale. Bakuvuge kali ogende. Ena n'ogigatta ku gino. Gwe mukaaga nti. Basi. Tonaba kugattako giri gye natambula kooti. Kooti nagitambula emyaka egi. 5. Ne bansiba egi. 2. Ogwo si gwe 7. Gattako 4 gye mmeka egyo. 11. Naye kati egyo si egyo gyonna gisigibala nze embala gino ginaliko eruzira biki ejja kooti sigibala naye bwe tuba tugibaze gyonna na 11 years tutwala 11 ngamba mbuuza olina kyosaba kooti mugamba Oweekitiibwa omulamuzi wanga kyekyo ekibonerezo kyolaba ekingwanidde nze nga kimanyi olinayo abaana abannenkana wulira ebigambo bimugamba yampa amatu nampuliriza naye kyemmanyi olinayo abaana abannenkana oba bensinga bw'oba tobalina olinayo eŋŋanda zo batoobo abenkananze badde nkusaba ombeerere lwa kisa
at least obusibe bwange mbukolere mu kkomera mwendi tebankyusa kuba nkimanyi kati jjukira kati ndi musibe kati biweddewo biri kali ka privilege kembadde nyina kaweddewo kitegedde bulungi kuba nkimanyi bwe ntuukira e Luzira bansiba Lwakuna ku Lwokutaano ngenda mu ddwaliro kunkebera ku Lwomusaayi kulaba nnyimi oyimiridde otya ku Lwomukaaga bantwale e Lugole bantwale oba Jumani oba mu faamu ngenda kukuba nkumbi omulamuzi mugamba wekitiibwa omulamuzi nkwegayiridde baba taata beera wakisa nyamba naayita omusirikale awo yawuliza okusaba kwange n'awandiika agamba Morris Khan obusibe abukolere Luzira temumukyusa buli luvannyuma lwa wiiki 2 tujja mukeberangako jaji yasalawo omulamuzi kati anti kajjukira prison etambulira ku ntoli za kooti jaji yasalawo nti omulamuzi oyo akyusibwe oyo tako si yasalawo nze nasaba gwasaba nze nasaba omulamuzi si yasalawo nti wakyusibwa watakyusibwa prison yo nga prison yesalawo bw'oba olina empisa embi bakutwala naye bw'osaba nze nasaba era nali simanyi nti obajja kukkiriza obajja kugaana naye nze nasaba kyekyandi mu birowoozo kitegeera ne mugabo kitiibwa omulamuzi nsaba nkwegayiridde mbeere Luzira nagawo Morris Khan wiiki 2 tujja kujja tumukeberengako kantuuka e Luzira naye byakyukamu blaza byali biralamu kitegeera bulungi bwe ntuuka nga mu woodi bambuuza bakusibye oba okyali rimandi bagamba bansibye bakutwala ku juvenile bakutwala ku yabakulu juvenile nagaanayo nze nabagamba siri mwana muto lwaki munteeka mu baana abato jaji yakubuuza emyaka gy'emituufu anti kati bino bambuuzizza tajjukira kati buli bwogenda obeera ne waranti kwawandiika ekigenda mu maaso kitegeera bulungi naye kati ebitabiwandiika kuye awandiika bino eby'omusango gwewalemerayo nti ndi mukulu era mu juvenile neŋŋaanayo ne bantwala mu y'abakulu woodi y'abakulu ebisajja ebyenkana gwe ebisajja kane nga nze kata akalimu nga ndi mweru nze mu kkomera bampitanga Lubongoya nga tebakyampita na Morris anti kati nze general secretary wa PDM ng'agikulira mayinja 3 bamuyitanga SP Brian kitegeera bulungi kati nga nze Lubongoya mu kkomera era erinnya lyange lyatunda nnyo bammanya nnyo secretary general wa PDM biki by'omugamba atuuka ewa OCA atuuka waayagala biki by'omugamba Mukama nambeereramu nenfuna ekitiibwa mu kkomera gye nali manyi ngenda kubonaabonera naye nga bwe mba ntudde nzekka nejjusa kyolimu ekyo future yange yonna yafa simanyi ng'egyo egenda kivaamu okwokya ku myaka 16 kitegeera bulungi oyo kyezza nenkola obusibe emisomo tomaliriza simaliriza kusoma kitegeera bulungi kati obulamu bwange obweruzira butandika okunnyumira bibiri ebyokunyiga bivuddewo nabonaabona ko kubonaabona kwaddala nabonaabona nenzikiriza nti kati bansibye abenganda towuliriza sina gwe mmanyi teri amanyi nti ki oba ndi mu kkomera oba bansiba ndiyo nzekka nenkola obusibe butandika okunyumira nga amaze okufuna pati ya PDM nagejja nengejja buli omu nga bwandaba bamutayani batuuka n'okumbuza naye nti gwe bonaafuluma abantu ogenda bagamba badde mu kkomero badde wagenda Dubai kulya ssente kitegeera ngenfaanana gye nfaanana tosobola kukkiriza nti badde muki badde mu kkomera naye nafuna okusomezebwa kw'amaanyi nti bano abasibe bannanga abakadde abaalimu nga bwe bandaba bagamba kyekyeru kyekitagenzeeko mu faamu kulima bamusibye afuniddewo pate kitegeera bulungi yebaka bulungi kyayagala akifunira mu budde kyokka talina yadde ebibiri kategeera bulungi ebintu ebiruma abantu byobitegeera ate ne myaka mingi bano kati mukomera gwe bogamba nti kati nze bansibye emyaka 2 kubagamba ogenda nca waliwo abaana wali 5 bayekyawadda kiki byogenda okubagamba owebiri bakulabanga ggwe tolina muzannyo Mukama nansaasira naye nafunamu ebyokuyiga bingi biriwo ebyokuyiga byewafuna Luzira ekisooka kya byonna enamba yali ki enamba yekomera nga bamaze okunsalira yali 2054/25 2054 kano kebakuwa ng'omaze obusibe bakuwa akapapula anti ng'ofuluma ekkomera kekakakasa nti obadde mu kkomera
bakutadde obusibo obusavinze buwedde tolina musango kitegedde genda kano nafuluma ennaku z'omwezi 6 ogw'ekumi guno omwezi gwennyini 2025 kitegeeza simusinawo kumalawo bbanga ddene wabweru kyali fresh nkyawunyako ekkomera ne bijja kuggwa kati biki bye wayigirayo so mukomera nze kyenyinza okugamba abandaba essaawa zino oba bagenda okufuna vidiyo eno ti sometimes abaana tubawa eddembe kitegeera nze bazadde bange singa baali very strict on me singa byonna tebyatuukawo kitegeera bulungi nti omwana asobola okubeeraawo ng'alina byakola nga kiri kye wasoose okugamba nti omwana wange nze tesimubbi simuwulirangako kino bamuwaayiriza naye nga mubbi kkondo ng'omwana mubbi kitegeera nze kati nze natandika kambuyite na bubbi actually buba bubbi nze nabitandika ku myaka 10 n'egi naye natandika okubisoma nga nkyali mwana muto obwo bubbi businga n'abakuba ennyondo bubbi kitegeera bulungi bubbi so kyenyinza okusaba abandaba baaba babeere mu baana baabwe omwana bajja kujja bamukima ewaka nga tomanyi ogamba ati omwana wange yakoze eki naye nga alina ekisango kyeyakoze kyotaategedde ng'ate kimutwalira ddala kati ate essaawa za kakati ogenda osanga kati nze ntera obeera ku intaneti okwo nze ntera nnyo obeera ku nkozesa Spotify ku TikTok mbeerako katono naye ogenda nolaba omwana nga wa myaka giijo ali mu 10 tanaweza na 18 ali ku intaneti kitegeera nange nabikola nga bazadde bange tebamanyi intaneti ogitaddewo iPad ogimuwadde laptop ogimuwadde ate kati ate naye byakolerako kati ate omwana w'essaawa zino atandika okukwata essimu akwata iPhone 12 Pro kati kitegeera bulungi apu ezirimu ozimonitaringa ozimanyi firimu zaalaba oziregulatinga wulira firimu ono yalabanga bifirimu bye byamutwala paka naye omuzadde naawe omwana yaleeta firimu Money Heist ezafulumye oyo firimu etajja mu bwongo bwa mwana n'ogimutikka n'ogimuwaawo n'agiraba omwana n'alaba ebintu ebisukka obwongo bwe n'abeera nga yayiga jjukira bo buli fresh yayiga buli kantu akalabikira mu vidiyo eyo so abazadde balina okukola ki okumonitaringa abaana baabwe bajja kukima omwana w'ewaka bamutwale ogambe osansabage omwana wange tabbanga na ku sukaali omwana wange tabbangako omwana wange bamuwaayiriza baneiba bamulanga bwemage naye ng'omwana wo byakolera mu kisenge oba ewaka awo byalaba byakola ku masimu ku laptop okwo nga bikambwe nga misango gya naggomola kati nze kyali ekyo ekizibu nnyo n'abazadde bankukiriza nti ndi muzibu jjukira sina mikwano you get mbeera waka nkera kumacha nenkola emirimu gy'omwana gyalina okukola ewaka nembeerawo around we banjagalira wembeere kati emisango bana kizibu okunsubiriza ewaka si nti ndi mwemakuze oba nti ntwala ekintu nga tebakimpada tebansuubiramu muze gwonna naye ng'obwongo bwange buli kuki kati abazadde balina kukola ki kuba mu bintu bino okola ki nedda omwana osobola omuwa essimu omusobola omuwa gadget yonna you get but agikozesa atya kategedde kati saawa zino ndooza bali mu holiday tebali mu holiday saawa zino kati waliwo okukyakala tugenda mu Christmas kati omwana yenna abeera aga ntambula ntya ne bannange nga balina iPhone nze siina kitegeere meaning gwe muzadde alinamu kasente omwana we alina omuwa eki essimu naye gikozesa atya awo kategeera bulungi nze nakwatanga essimu nembeera ne laptop nga byonna mbiina ewaka wifi waali tagwawo naye nga nze engeri gye nkozesamu gajeti wange mukozesa mu bukyamu kyandetera okwejjusa emyaka egyo gyonna ngoloza singa kale singa egyo emyaka nagimala ndi bweru singa ndi kuki singa nyinaki okusomako naye kati essaawa za kakati nzo nontudde wano nkaaba nti nejjusa nti ABCD kitegeera bulungi kati okusoma wakoma mu senior ki okusoma senior 3 nakoma mu senior nedda natuuka mu senior 4 naye nasomako ttaamu meka ttaamu 2 kati saa zino olina emyaka meka saawa zino ngenda bweza 22 kati oddayo ku ssomero oddawa ekyo ekibuuzo olaba weeyonoonera obulamu mu bintu ebyekisirusiru ebitategeerekeka kitegeera ate emyaka emito gy'oyokya naye okyalina time kati okakinga up n'ensi just focus ove mu bintu byaki byekiyayi ove mu bintu byekiyayi ebyo nabita naye nga sisobola biddamu ebyo
tobiddamu eyo quick money abantu ze baagala money titwagikubye eddiiro tobigendamu kuba kati webakukwatako bayinza n'okukusiba ekkumi andijukira kati mbeera ne criminal record record gyeri anti mbeera ne criminal record nti ndi muzi wa musango kitegeera kati ate wawona tewalima kati ku luno we bakukwata banja kulima balina kutwala bakulifaalinga nakapiripiriti oba nakapiripiriti simbi ajumani ogimanyi gwe ajumani eri kumpi ne boda ya Sudani omusana oguliyo baŋŋamba omusana oguliyo gukudugaza eyo mmere gye nalaba Diana Fuso gye yali ereese be bagyerimira abasibe bagirima nalaba muwogo omungi omulaba muwogo abasibe bamulima mwabamulima kitegeera ate ne mumukungula mwabamulima ne mumukungula ne mumutikka ne mumutikula ne bamu gavumenti egula mmere mwabagirima ate bwe bamala okusiba oba ofuse property ya gavumenti bekukozesa kyeyagala nali manyi abeeruzira tebalima nga lwaki tebalima nali manyi abeeruzira gwe basibira eruzira talima wapi olima gali amakomera ana waliwo Kampala remand waliwo Makshoni Bay waliwo Upper waliwo ne women eriside anti kati women eri kumpi ne Makshoni Bay kati babakkiriza okusaala biki omuzikiti gyeguli eddiini zikirizibwa eddiini zikirizibwa omuzikiti gyeguli church gyeziri era n'abantu bano ab'amachachi g'ebweru bajja mu kkomera ne babasabisaawo kitegeeza Christmas bajja ne bajja Christmas sigirirangayo nagirira 6 Christmas nze okulira Christmas agirira Makshoni Bay kati waliwo pre-bargain kyebata pre-bargain Christmas nagirira Kampala remand wagirira mu Kampala remand anti wali tugenze mu pre-bargain waliwo pre-bargain yali ezenga tugenze kwewandiisa nagirira eri wansi kati Christmas yene Makshoni Bay engeri gye bakikolamu baleeta ente 8 oba 6 kitegeera bulungi naye mmwe bano bakaceere mmwe bano abawansi abatali bakulembeze musobola okuwuta supu ziba tezimala ate ziba muli bakaceere kati RP ajagaana okulya ennyama kitegeera bulungi gwatali RP olya ennyama RP ayinza ogamba bampa ekisambi kitegeera bulungi ekyo kyonna baki kati oluusi bano abazisala kuba basala neze ente basibe n'asala ente najjako kilo 8 azitwala agenda ziriira mukomera olaba ino wabweru ng'enjo obeeramu n'ekiziko olaba bw'obeeramu n'emitwalo 5 ng'olaba olinamu ssente mukomera ayina eŋŋano oba butto abeera mugagga ayina buttowe n'eŋŋano eŋŋano ate waayi eŋŋano eno gye bakanda wheat flour aba mugagga anti kati mukomera chapati yekola nnyo ayina chapati alidde ku chapati n'ebijanjalo ebisiike kyomugamba aba mugagga kati emmere yeeri aba supu olaba ebijanjalo bw'ofumba ebijanjalo oyo supu oyo abeera ku ngulu ekomera bannaayi kitegeera bulungi si ddungi waliwo abalya supu oyo supu era nze mukama yanyamba namulyako emyezi giigyo naye bamala okunsiba baŋŋamba bwe bayita foreign mune woba obadde muswala mugivaamu ate ku foreign bakukuba foreign baba babala foreign gwe musala gw'omusibe gutya kati ate obasasula oli emmere yaabwe olina okugonda foreign gwe musala gwa prison foreign kitegeeza kikubabala kukola ki foreign kuba kukonfaminga toto ennamba gye balina mu kukomera kuliko eyatolose kati waliwo we babala foreign ku makya kuba waliwo gye babala 12 zennyini ez'okumakya muba muyitudde ku foreign kitegeera bulungi zennyini muba mutudde ku foreign kategedde bulungi oba wazuukuse edda otudde ku foreign babiri waawe nnyini woosula oba mwina kati ate kadde kaaki oba okimanyi mutwe essaawa 12 oba okimanyi eba foreign kati mu woodi mubeeramu RP woodi ne woodi leader kitegeera bulungi kati RP bwe ziwera 12 ayita mutule ku foreign nga mugituula kaba mu kigale nga muvaamu nga munoonya bo ku kisenge nga mutuula nabo babiri kati waliwo lwe babala foreign
eyo 12 eyo nga mwena fenna mwetuli foreign neegwa negwetya yagwa anti kati nga toto tebimachinga oba bagibala bubi nga toto twasiiba mu ward kuva 12 paka 12 ezakawungezi nga tetufulumye foreign eganya okukwatagana ng'ennamba temachinga tebimachinga awulagawo paka omusibe bamanya nti kati twabadde twabaze bubi naye ng'olwedde bamaze dde otugalira kati olunaku twalumalirwa ate tewali gwonenya ate ogenda nenya n'oli musiba ani yakuyita ate oluusi bagisula baagala abasirikale bagisula baagala agisuulamu agenda kati anti kati asobola okuwandika nga toto yonna erina obeera abasebe 3 n'akola 2 29 n'asuula omu ayagala mubeerewo baddamu ne bagiyita bupya foreign ne mugituulako olwo nga teri kufuluma kulya terikola ki mulagawo mulina confirming omuwendo guwere oyo omu yalaze kitegeeza mulina okwekubiriza kati ate ne babeera 3 ne bafuuka 3 oba 3 oyo omu yavuddewo abaddamu naye kitegeeza ekkomera liteeka abantu disipulini ekkomera liyigiriza actually okujja naye ate liyigiriza teryonoona osobola ogenda mu kkomera nga wagenda nyakasanga akatono nga n'osangayo bali ne bakuwa amagezi kitegeera bulungi kuba mubeera mawanga magatte kati oli akugamba nti nze nali ku musango bwe guti nakola bwenti ne bwenti kitegeera bulungi naye ate nyina ssente bweziti ne bweziti kwogwo omusango kwakasango katono naye bw'okola bweti ne bwoti osobola okufuna ssente byonna bibaayo olwo basibe bano be bakuwa amagezi kati kiri gy'oligwa okwebereramu okuyiga oba obutayiga naye nze ebbanga lyemmazeeyo kati bazadde bo onoonya bazadde bo right so tunula mu kamera if there is any chance nti bazadde bange ne bafuna kono ka video you get I'm here by requesting bambi banoonyi I'm going to give out my number so that they can reach me. Bazadde bo bayitani? Mama wange bamuyita Sophia Thompson. Sophia Thompson? Tata wange bamuyita Othan Khan. Othan Khan. Amannya nze bampita Morris Khan. Babeera Tanzania? Yes. Tata nzaalwa yawa? Tata nzaalwa ya Masaka. Tomanyi gye bali? Simanyi gye bali. Obadde Luzira? Yes. For? 6 years and 6 months. So kitegeeza amanyi ku bazadde b'omwana ono yavuddeyo mu kkomera baamusiba ku misango ye gyennyini gy'akkiriza gye yakola tebirimu kuwaayiriza si bwe kiri omusango ngukkiriza wagukola naguzza era nensavinga ekibonerezo kyange era asaba bakadde be bonna abali eyo abali e Tanzania nduuza bayite mu Luswayiri unajua Swahili ochajijukira mimi najua Kiswahili bayite bazadde bo bagambe nze ABCD ndi wano banoonya ulasi kwesiza luzungu. It's okay. So I do appreciate our followers and those who are gonna watch this video. I'm by name called Morris Khan. I'm going to make 22 years. I'm searching for my parents. My mom, she's called Sophia Thompson Khan, and my dad is called Othan Khan. My dad is a Ugandan, and my mom, she's from Tanzania. And I've been in Ruzila, or I have been at Ruzila Prison, Makshoni Bay, for 6 years and 6 months. But now I'm out. For what I did, I have learned, and I regretted whatever happened. But if at all my parents watch this video, please, I hereby request to look for me. Thank you. Msabo jikole mu Uganda? Amanya gange bampita Morris Khan. Tata wange bamuyita Othan Khan, mama wange bamuyita Sophia Thompson. Tata wange muna Uganda, mama wange ava Tanzania, Mtanzania naye. Currently, I don't know whether my dad tata wange ngali mu Uganda oba ali Tanzania. Naye mbadde mukomera okumala emyaka 6, mukomera Ruzira Makshoni Bay, emyaka 6 n'emyezi 6. Naye navuddeyo mbadde nsaba bekiba kisobose nga mufunye video eno bambi munoonye nange ngezaako nga bwe nsobola okubanoonya. Emboozi eno mugiwulidde bulungi nnyo. Ensonga z'abaana mwezi tewe ziri. Mwana bajja mutwala
nga totegedde ate ogambe bakuwalana naye ng'omwana wo yaseeguuka dda omwana wo yafuuka dda kkondo naye ng'osula naye ngabbira online nga tomanyi naye nga kituufu beba hackers bebabbi abatigomya abantu mu mitimbagano kitegeera bajjajjabo wano Uganda bali ludda sijja kulinda tata tebatwalayo teya ebbanga linamala nga nzija naye wano twagendanga ndoza gali maka ge yazimba nga yo omuntu nga gye tubeera so saafuna opportunity so wabonerera nayiga si kubonerera wabula nayiga wayiga yes, kati oli kuki kati obulamu butambula butya anti kati nga bwobimanyi kuba kuddamu ku refreshinga kintu kati oli bootinga anyways I'm looking for a job now kankayise any job I can work you get yes anga bwobimanyi kati mu Kampala omuntu okuwa omulimu nga you don't have that connection it's something very difficult you get omuntu abata kwegamba kati nkuwa omulimu nzibe you get anti bannaye temumukubira ate muzza mu bintu aye kati kakati bajja kukubira ndeka waliwo yansindikidde message leero kumacha the morning wankubiridde essimu nangamba mwana kulike komera bro nze ndi Dubai naye oli mugezi nnyo njagala tugule gadgets ezimalayo tufune sente namugambye bugambi bwentu obuliriza soko ompuliriza era singa mbadde wabiddamu saani kugambye namugambye bugambi kabulaze ebbanga limumaze nga siri mu nsingazi ddene badde nsaba ndeka we nakomye ndeka ne mu blocking ndeka edi maso ono tebamukwata ye ate kati bali mukotenga wafana ekintu wekka yaŋŋamba nja kwegaana wandi mulese edi maso wali olina omuteekayo ndowooza era kyali kigere nti nja kibonaboneramu nzekka alright yeah. So temumukubira muzza mu bigundi nti ate biki tugatte kakati olaba kiri mwakola mistake wano naye kakati kino kye kituufu nedda omwana w'abandi kwata genda mu babo obwoba okozesa ebintu byo obayigirize okolere naye tokwata mwana w'abandi ate omuzze mu bintu omuntu asabinze emyaka 6 nga tali mu nsi tali ku ssimu tali kuki pulya temukkirizibwa masimu obeera essimu ejja balina programu y'essimu ate nayo bakuwa eddakiika emu okukuba essimu eyo okubirako abantu dakiika etya 1 minute n'oyogera ate nga bagijjako kakoga ebintu byekomera muganda wange ebintu byekomera birala alright banaye mwebale nnyo mwebale MC Meya agamba ki MC Meya nakulayo ne MC Meya bangamba munene waayo bamusibako naye MC Meya bamusibako ne baba nze njagala kuyisa wano message yange gaayo oyo w'amaanyi ebuzira MC Meya oyo gaayi twali naye MC Meya w'amaanyi ebuzira twagenda okulaba ntambi nimulaba amaanyi MC Meya kati olaba kubera ekivulu eruzira abula simanyi tebayingire asobola oyingira bakasitayo prison tatuwe kisaawe kasita mwogera naye akola ekivulu kati tujje tumotivatinge kati olaba ekkomera eri erya Action Bay kati programu ya Meya etandika ssaawa 11 tingisha vibes 11 zennyini abakola biki abebweru tebabiraba ab'omunda ntibabiraba anti kati kiri bwe kiti Meya anti programu ze bintu bya vibe ayitamu abo abantu kitege asikuzina ayita mu bantu na kitege nabako ebibuzo byababuuza kitegeera kati ekireetera abaana okumwagala eruzira kati 11 ku Galaxy ku TV ya Galaxy kubaako mix mode omuziki enguliko kitegeera bulungi ate obimanya abaana baagala nnyo omuziki gwe gubatambuliza obusibe naye tebaguteekako balaba tingisha kulaba MC Meya kati anti alina akaseera bwatuuka n'agamba batano bange abali ebuzira obusibe buggwa kitegeera bulungi mukanye empisa na buyonjo oba kategeera bulungi n'atumira abali mu faamu biki abana ne bawulira nga kituufu gaya babeeramu okumwagala ya alright so Meya webale nnyo bali ddala webale kubeerizaawo baganda baffe tegeeza mubeera nnyo ku TV social media akuti eri ko eruzira kati social media ogenda jijja temulina YouTube ku gundi ku TV biki byolimu gwe
teri YouTube bannange ne TV z'abasirikale bennyini ezisinga Eh. okujjako ewa Osoba ne bano bamayinja asatu smart TV tezikkirizibwa mu ofiisi zaabwe oba oluusi ate nabo n'essimu tebakkirizibwa kuyingira nazo mu kkomera bazirekayo ebweru eryo lyekkomera. Alright, so Yeah. banaye mwebale nnyo mwebale ddala tubatumiddeko naye ba osibe Luzira muyina empisa mwebale nnyo kubeera n'empisa abasirikale b'e Luzira enjagalo batumirako mwebale nnyo mwebale ddala muyina discipline okuva ddala ku gate eno okujja sibe bano bakikwata balina engeri gye bakwata abantu bambi eri gundi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera n'empisa mwebale nnyo mwebale ddala naye nga bwetto bwe tubadde abazadde mufunemu ekyokuyiga nwawo omwana afunamu ekyokuyiga bajja kukutwalayo bajja kukusiba ate ne bino abavubuka be banyooma emisango mbuguno kati nze namanya emisango naye simanyi misango naye nayiga emisango kati theft ogulaba olina essimu nenjinyakula maximum yaagwo myaka 10 agakatonda mu ggulu theft maximum imprisonment pickpocketing ebyo bwe bityo myaka 10 maximum kati bano mbukagobamu mu tawuni be bakukwata singa omulamuzi akuvaamu bw'ati 10 batadde